Omukutu Shaki Media amanyanze omugave Semakula Shakira kubuuzako gwa mulungi ali eyo eya subscribing edda eya likinga ate no sharinga kwebaza nnyo mukwano nenkwebaza gyonna gye mutuusaako engalo olunaku olwaleero tuli Lugazi tuli ku ssomero baliyita Maranatha Primary School gye twasanze omwana omutono abeera mu nnyumba yekka yeerabirira school fees kulya byansula byanyambala bwava ku ssomero naddayo ewaka ate n'ayiya ekyokulya ne school fees yennyini amuweerera naye yamwekolera byonna agenda kubeera nga abitubuulira biki byava ku kyokubeera nga ali mu mbeera efaanaganako bweti butereevu kamubawe ate atubuulire ye mbeera ino yava ku ki okubeera nga ali mu mbeera ey'obwomu bwati ate nga mwana muto nnyo oli otya swete amanyago matovu shadurakah yogerako nnyo matovu shadurakah kiki ekikuviirako okubeera nga mu nnyumba obeeramu wekka amange ne taata wange baafa bali babeera Buvunnya kati ova wano n'otambula paka Buvunnya iye school fees byakulya biki obikola oti ngenda mu kirombe ennaku ezimu sisoma ezinaku ezimu sisoma ngenda mu kirombe n'enkola mu kirombe bakuwa ssente mmeka olunaku bayinza okukuwayo akasambu oba 50,000 olunaku nga kisinziira enkola gy'okoze iye mukola muti kasuka bulooka okuzipanga ku mmotoka oba ku mmotoka ne ku misingi ne ku ttanuulu kati oba okoze ng'okoledde ku bya ttanuulu yokka bakuwa ssente mmeka olunaku mutwalo ate ku mmotoka 15 ate ku musingi kasanvu ke bakuwa ona school fees osasula ssente mmeka asa emitwalo 10 oli mu class P7 maama bw'afa ne taata ewaka we mwali ani yasooka okufa taata maama n'asigalawo iye maama talinaako bantu baŋŋanda be yakulagako nti oba bano baŋŋanda zo ono baganda bo ono sengaawo ono baabawo kojjaawo abantu bwe bato talina kati obeerawo oti bw'ova ku ssomero ekyokulya okikola oti abannayiba bampa bwe mba ngenza ku ssomero nzirayo ne bampa ku mmere n'endyako kuba ntuuka kiro abuzibi bampa emmere nenaaba neneebaka nenkira enkya nengenda ku ssomero abasomesa bano wabannyonnyolako mu mbeera gy'oyitamu nti maama taliiwo taata taliiwo mbeera nzeka buli kimu nze akikola iye bakimanyi naye era bakugoba ku ssomero tebangoba just gogenda bugenzi mu kirombe n'okola iye osobola okubaamu n'essente kati obulamu obusanga otya maama wange yafa nga naye wa myaka 6 taata wange ye yasooka taata yafa nina 6 kati maama naafa nga nina emyaka 13 saawa eno nina 15 bwe baafa ewaka wali mwali mubeerawo n'abantu ki abalala twali tubeerawo na maama ne muganda wange omuto muganda wo omuto waliwo yali muto nga yanzirako waliwo senga wange yamutwala tebamumbuye yalinnya yali abeera eyo Kawempe najja n'amutwala senga oyo omwana oyo mwali mugatta taata iye ne maama nga mugatta maama ne taata muwala mulenzi n'atwalako ye yekka gwe n'akuleka iye yamutwala oli wa bbanga ki yamutwala nina emyaka 13 n'ataddeko mabega agamba nti ndese omwana ono ye ali mu mbeera ki embeera nga nzibu nnyo ku sayidiyo kati bw'olwala kulwala ng'okwo ofunye obuzibuzibu weetaga omuntu akuyamba okola oti mba sirina ssente bannayiba era bangulira ku ddagala nayiba oyo omuyita oti tewali just yali nayiba wa maama iye ennyumba gy'obeeramu yali ya maama bagali maka gaabwe oba yali yakupangisa gali maka gaabwe iye yalumu meka yalumu 2 ogibeeramu iye tuli mu programu ndi mukazi amanyanze omugave Semakula Shakira nyongera okujjukiza mukwano ng'oyagala okumanya ku mboozi bwe ziti
ng'oyagala okumanya ku biki abantu bye bayitamu mu bulamu. Omwana ono tumulese mu programu eno lwa nsonga nti talina muntu yenna asobola kumwogerera, talina muntu yenna asobola kumuyamba mu mbeera gy'alimu. Mwana mulenzi nga bwe mumulaba, myaka mito nnyo egyetaaga obuyambi bwa maama, egyetaaga keya y'abazadde, eyeetaaga okufaayo kw'omuntu omukulu just in case of anything. Naye mu nnyumba abeeramu yekka, mama ne taata baafa. Senga bwe yajja ye gw'atamanyi linnya yakwatamu ate omwana omuto ye n'amulekawo. Kibi nnyo nnyini ddala. Ku ssomero kwe tuli kwe twamusanze baatuyise ne batugamba nti omwana ono yeetaaga obuyambi. Singa omuntu yenna ali eyo wabweru agamba nti omwana oyo nandyetaaze okubeera nga ntuukiriza ebirooto bye, gwe ng'omuntu ki kye weegomba mulamu kyogamba nti kino ekintu nkyegomba mu bulamu bwange, ki kye weegombanga? Njagala kusoma maleko. Kombulire matovu, kati bw'obeera ng'ovudde ku ssomero oba kale nga kwolwo tewasomye ogenzeeyo mu kirombe gy'okola, bizibu ki by'osangayo na birungi ki bye wali ofunyeyo bye weegomba? Olumu bwe bali bakusasulidde ssente kuba wali abakulu bw'otasobola kugamba nti mpase agwaganza olina ky'oyinza mukola era omuleka bulesi n'odda waka. Yogerako nnyo. Wagaana okuwa ssente zo z'okoledde omuleka bulesi n'odda ewaka. Kyekibyo ebibyo ebiriyo. Teriyo bibi birala by'ogamba nti bwe mbeerayo kino na kino na kino bwe kiti kimpisa bubi. Gyebiri. Bibi ki? Wabula okasuka bulooka nawulira ng'okooye ate ng'olina amaliriza, bwe amaliriza ssente tebagenda kukuwa. Tasobola kukuwako nti oba okoleddeko zino. Tasobola manya nti oli muto. Olina kukola nga balala bwe bakola. Tebakimanyi nti ewaka gwe weebeezaawo nga gwe omuntu. Bakimanyi naye era nabo tebalina kyakukola oba olina okukola ofune ssente. Birungi ki by'ogamba nti bukiwadde maama yavaawo ne taata ebbanga lye mmaze mu kirombe muno nga nkola ninamu kino na kino. Era nina bye neegulira. Neegulira kati nsobola okwegulira emmere we mba nkoze. Neneefumbira bikibuto sabbuuni ebyawaka nsobola okubyegulira ne mba nga nkoze. Kati njagala otunyumizeeko ku bulamu bw'okubanga oli ku ssomero wano, kubanga challenge nnyingi nnyo eziba wano ku ssomero. Bw'oba tosasudde school fees olumu tobeera ku payroll ya mmere, tebajja kukkiriza genda kufuna posho, tojja kukkirizibwa kubeera, tojja kweyagalanga mwana. Wano ku ssomero obeerawo waliwo abasomesa bangi, waliwo headmaster oba headmistress kyesimanyi oba ani oba ani. Musomesa kigwogamba nti ono omusomesa mbeererawo era nnyamba. Headmistress yannyamba kubeera nemba sirina ssente ngweyo tamu sizifunye asobola okuŋŋaala bireke ngenda kusasulira ezisigaddeyo ema nsasuddeko ekitundu nasasulira ezisigaddeyo nenfuna bufunyiza kulya waka wemba nkoze. Ate break lunch bwe bitu? Break eyo mba sirina kyakulya kozikula nti awo ngenda nenfuna emmere nendya. Lunch bakukkiriza si yakusasula emmere? Yakusasula naye bansasulira headmistress emmere. Tuli mu programu Ndi Mukazi mwe twewaayo ffe okubeera nga tukuleetera ebirungi bingi nnyo. Twewaayo okukuleetera emboozi eziyigiriza mu abazadde abali eyo n'abaana abato abali eyo ng'okyayina omuzadde, okyayina omukisa okubeera nti maama ne taata weebali bampa school fees n'engenda n'ensoma, bampa ssente n'enfuna lanchi ku ssomero. Biki by'oyinza okuba ng'oyiga mu programu eno? Ng'omuzadde ali eyo bw'otuuza abaana bo nga mutudde wansi, biki by'obagamba ng'omuzadde? Koza omwana ono nga bw'omulaba muto nnyo nnyo okubeera nga yeebeezaawo yekka, muto nnyo okubeera nga ali mu kasolinga n'ensi, n'anoonya ekyokulya, n'anoonya school fees, n'anoonya olugoye lw'agenda okwambala ne sabbuuni gw'anaakozesa ewaka. Muto nnyo okubeera ng'obulamu yabwemanagingira. Naye abazadde bayinza okuba nga baali bakyaliwo baamukuza bulungi era baamuteekateeka ng'omwana. Koza omwana omulenzi ng'ono teyandibadde wano ku ssomero ng'asoma. At least yandigambye kangende nnoonye oba group z'abaana abalenzi nkole bwe nti. Naye olabanga essaawa zino abazadde baafa muto. Agambye abazadde baafa alina emyaka 13. Si kyekyo? Essaawa zino alina emyaka 15. Ye yeebeezaawo ng'omuntu n'akulaga nti ate akyali mu ssomero asoma. Bingi nnyo nnyo bye muyinza okuba nga muyigiriza abaana mu programu yaffe eno Ndi Mukazi. Omwana wo n'asobola okukula ng'akimanyi nti ensi buli kimu bakolerera kikolerere. Teri kyagenda kufuna ng'akijja wali ku mukeeka. Kansooke nfune ku basomesa wano batubuulire omwana ono embeera gy'ayitamu eri etya. Programu gye tulimu Ndi Mukazi tukyali ku story ya matovu
shadurakah nga atunyonyola agenze nayogerako n'agamba nti headmistress amuyamba mu bintu bingi nnyo amubeererawo ensonga lwaki munoonyezaako naye atubuulire mbeera ki gy'ayitamu n'omwana ono okubeera nga akimanyiko nti abazadde baafa ate naye nga maama nakkiriza omwana ono okubeera nga ku ssomero ajja n'asoma mu mbeera yonna kansooka okwebaza headmistress webale kukkiriza mwana ono kujja n'asoma kale nnyabo webale kuba muzadde mukwano amiina nnyabo omukama akuwe ebisinga obulungi amiina kubanga ffenna abayamba tetuyamba nti olwokuba omuntu oba omumanyi oba ki naye olwokuba nti oba muzadde nositwa n'ogamba nti kino nja kikola ki nja kikola kati nga ggwe omusomesa abeera wano ku ssomero omwana ono mbeera ki gy'omulabamu byasinga okubanga bimusoomooza ng'omwana byayitamu ebyensoma obulamu bwe nze nga headmistress okusooka byonna amanya gange bampita Gertrude Senkubuge njagala okwogerako ku bikwata ku matovu shadurakah natandika okumulaba ng'embeera gy'ayitamu ngiraba ng'emunyigiriza nga bwe tuba tusoloza school fees nga kimukaluubirira so nayogerako naye n'agezaako okumbuulira sitore ye embeera gy'ayitamu yanyinyonnyola nti abeera wa ssengaawe era bba wa ssengaawe yamuweerera bwe nawulira embeera eyo ne mubuuza bazadde bo nandaga nti taata we yafa naye ate bya mama we teyabimanya nnyo newankubadde nga naye yakola ki yafa ye teyamulabako bulungi kati nengezaako kumubuuza fiizi akuwa fiizi mubeera naye naŋŋamba abeera Kampala lumu nampa ennamba y'omwami oyo ne mukubirako bwe namukubirako ne mubuulira ebyamatovu naŋŋamba fiizi njaziweereza naye twamalako ttaamu eyo nga ssente tazimazeeyo so ttaamu eno bwe yatandika era n'abeerawo nga tannaleeta fiizi naye nagenda okulaba ng'aleeta ssente ezo so embeera eno bwe yankwatako nze ndi muzadde and a single mother kaakati bwe yankwatako nengezaako okulaba nti ne mugamba kale ojja kusoma ne mugamba nti naye omwana yenna gwe bakwata ku mukono abeera wa mpisa kati nze ng'omu nga ninamu embeera emutunuulira nga ndabanga atamaleeko ne siniya kubanga n'ettaamu eno wenjogerera bawa emitwalo 10 naye yakaleetako emitwalo 2 so ngezaako okulaba nti muyamba we wabeerawo emmere ne mugamba genda olye ku mmere fiizi soma toweeraliikirira kubanga n'olugendo lwavaako lunene nnyo kwegamba ng'entambula emukaluubiriza naye nga kyekyo kyayitamu mbadde ngezaako nnyo okukyogera n'abasomesa nga mbagamba nti omwana oyo simanyi oba mu secondary anaamalako kubanga embeera gy'ayitamu bawasengaawe simanyi oba anakkiriza okumuweerera mu secondary kubanga fiizi eza secondary ate zo ziba nnyingiko okusinga kati wano woolaba mu primary so embeera eyo nze yendeetera okulaba nti ngezaako okumuyamba aleme kuba nti ate anyigirizibwa nnyo yennyabo tusiima nnyo ngaffe abandi mukazi okubeera nga wavaayo ng'omuzadde n'oyamba omwana ono mu mbeera yonna agenze n'ayogerako nti nze ŋŋambye nti ewaka abeerawo yekka yamuweereza school fees oba gwe bagamba ndowooza nga aliwo amuyamba alabika tali naye kozi nze ŋŋambye mu nnyumba akola ki asulamu yekka yali akunyumizaako ku mbeera y'ewaka nti oba nfunyemu obuzibuzibu ndwadde biki byonna bwe bityo details ezo mbadde sinazimufunako nnyo lwakuba nze ng'omu ndi omu ku bantu kale ababadde nga bettanira nnyo okuyamba abaana kati first of all amagezi agalina agasoma kwegamba okusoma abadde mulungi naye nga sinnaba kufuna nnyo sitore ye kati mbadde njagala nnyo gifuna nti senga njifuna maybe bwe mbeera n'obusobozi nsobola okuba nga muyambako that is mu secondary kubanga ebeerayo amasomero era aga secondary aga government naye ng'omwana alakinga bulakinzi wawaviira so naye nga details ze zawaka mbadde sinnazisima nnyo oyo ye headmistress w'essomero lino lye tuliko essomero lye baliyita batya Maranatha Primary School tuli ku Maranatha Primary School oyo nga headmistress akunyonyola ku mbeera omwana ono gy'ayitamu ng'ali wano ku ssomero ate n'engeri gye yali omwerufu eri ticca we n'amunnyonnyola buli kimu kyakola ki buli kimu kyayitamu omwana ono wano waali tekyetaagisa na kuyita gwe omuntu ali alina omutima omulungi nti vaayo gy'oyambe
kubanga embeera gyalimu nzibu ku myaka gy'alina nga bwe gambye nti okusinziira ku myaka gy'aliko ate nga mwana mulenzi bw'aba teyasobola kuvaayo genda mu bi groups kutandika kukola mize mibi n'agamba nti nja kusoma mu mbeera yonna yeetaaga obuyambi bwo yeetaagako omukono gw'okubiri ate okusobola okubeera nga future ye etangaala mu ngeri emu oba endala. Amannya nze Omugavesi Makula Shakira, omukutu gw'oliko baguyita Shaki Media, program gy'oliko bagiyita Ndi Mukazi. Sigenda kusuka omukama abankuumire Ssaabasajja Kabaka wangaala.